Bugamba Buganda. Itambulize paka lwetuka kumwami mayanja. Eyeyita bayita mayanja. Ava kugamba nti mu constitution Buganda tebagimanyi. Kindege mu constitution wali kyo aze ebbanga lingi nnyo akiraga ekintu ekyo naye mutambuze bidiye mutuukeko. Buganda teyeetaaga approval yammwe. Buganda teyeetaaga approval yammwe. Bwe bibanga ebitundu ebirala ebya Uganda bo bakkiriza mu badefining nga bwe mwagala badefininga. Buganda totawaana otokwata otemukwatawo. Teyeetaaga kubeera nga tuli mu constitution ya Uganda kubanga tukimanyi abantu abatula ne badraftinga constitution ya Uganda solo goal yawe solo objective yali ya kuchusa ku matankane ku confusing abana Uganda. Omuntu akere nga tamanyi true identity ye erichi. Kuba omuntu waba tamanyi true identity ye nga tamanyi culture ye nga tamanyi taina that sense of ownership. Yesonga lwaki osanga abachakkiriza omuntu wo mulembe guno nga achakkiriza mbu bazadde be they migrated from Cameroon. Ebyo ne byonna abalabe abagalo sanyawo Buganda ne Uganda bebabazenga babiteekawo mbu you migrated from Cameroon. Batuka bantu be Cameroon nga bo bagamba sima ba migrating bavaawa. Babagala baba confusing nti oli bwajja nakujjako buli batakali alitwale ogenda kutandika ogenda kubeera mu nekiri ng'owuli ogambo wayi bali tutola okubanga si lyange nange wano najja obonna bulimba bagezako ba brain washinga kati ba draftinga ki constitution kyabwe bo benyini kibatagoberera bwamalo okubanga bote bakigoberera gwe bakuba controlling obwongo bwo mbu constitution ya Uganda teyogera ku Buganda. We don't need your recognition man. We don't need that. Constitution mujiwandisa mu 1995 Buganda yatondebwawo mu 1200 kati yetaga kubeera nti yetaga permission yo mwali musubira mudidde mujitaniso gita central bwotuna ku map ya Uganda boba basoma bulungi geography eyeba center. Is that the center? Eye central kyo kikulabikiranga central. Buganda is Buganda period teyongebwako tegattibwako nokufuuka Buganda gotomanyi lwaki yafuuka Buganda dayosome history atali wa bazungu gwe bawandise history wa Buganda omutuufu ne history wa Uganda omutuufu. Temugenda kudda otusiruwaza guno mwe temugenda tusiruwaza mubadde mwagala okulidefining ensi yaffe malo giri defininga mujje mu occupying malo occupying tuberenga fe feeling a sense of we also start believing we don't belong here. Twandika okubeera nga tulina galale nga tetulinako waffe tetulinako wetuava we are just there. We are not going to accept that man. Tetugenda kukkiriza ekyo era kibalemye. Mwalina ebirooto mukirize ebirooto bibalemeredde. Mwalina ebirooto nga mulowooza munagenda okuva mu buyinza nga ne kabaka wa Buganda si Muganda. You're just dreaming. Don't joke with what you don't understand. Tozanya na kyotamanyi. Eno bagiyita Buganda. Omwave ekigambo Uganda. Kati ate okusaanyawo Uganda ogenda kumala kusaanyawo Buganda. Atenga Buganda ogisaanyawo it is impossible. Tekigenda soboka. Tekigenda soboka. Mwale mwadda naye muganyo kukkiriza bane tubadde tubasamukkirize mu mirembe. Kuba tubawadde obudde mukkirize mu mirembe. Tozanyira ku kyotamanyi. Teweepikapika. Mu Buganda togimanyi. Ye yeetaaga okumanya erinnya mayanja lwaki mumanya gonna lwaki teweyita amannya g'amatuufu n'osalawo okulonda eri amayanja. Lwaki teweyita linnya lyo n'erinnya n'amannya gammwe gabaswaza weyita erinnya lyo period. Mutuleetera okulaga ensi tubayinako obuzibu naye mwe mwefudde ekitagasa. Buganda tekwetaaga kubeera teetaaga permission yo please. Teetaaga permission yo. Tutaaga approval zammwe. We don't need your approval. Buganda is Buganda. Bwe uliyanga tokisobola kya dressing anti Buganda nga kyokuswaza kikuzitowerera kikumenya. Mulio uliyanga kikuleeta olutiko. Okuyita Buganda. You cheat it, man. You cheat it, you exit it, you do whatever you want, but there's nothing you're going to do. Let me assure you, there is nothing you're going to do. Temira kye mugenda kukola. Dag. Amanyi gabagwamu dda ekirooto kyagaana naye mukangabiriza. Mbere tumanyi Buganda mu constitution. You as who? Constitution written by who? Kaguta Yoweri Museveni. Do we mind? Do we even care?
buzo obote yagezaako n'alowooza nti agenda ku abolishinga kingdoms. Abali Buganda ekyali n'omwoyo gwe gye yeebaseera akimanyi nti weetuli wano. Kati namwe muli mukuddira bakuyita kusiwa nsaano ku mazzi. Manye ensaano giyiwa ku nnyanja.